muwala wa Bobi Wine muyite munanga ate Shalom Namagembe abadde ayaka era abadde munanga ate n'obubaka bw'abadde akakasa ku bizinesi gy'abadde ali mu kwanjula. Oh my god, kibadde kikambwe nnyo, ngenda kubeera nga mbikutuusaako. So nga ate omuyimbi Spice Diana avuddeyo n'akuma munanga ate omuliro. Wuuno ali mu kusumulula munanga ate luyimba, so ne byabadde akakasa byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako maaso awo. Omuyimbi Pallaso kosa ne Coco Must Shine ijju muganda wange tusainde kubeera ng'obisubwa munanga ate maaso awo. Oh my god, kibadde kikambwe nnyo. So ntandise munanga ate ne muwala wa Bobi Wine muyite munanga ate Shalom Namagembe. Shalom Namagembe atadde akatambi kano ku mukutu ogwa TikTok. Omwana ono abadde ayaka munanga ate kye bayita okwaka nga boogezaako okulaba wali munanga ate emitala w'amayanja. Muwala wa Bobi Wine, mwana muwala ono ebiseera ebisinga nti nno nzize nga nkyogera nti nno kampuni oba bizinesi ez'enjawulo zivaayo ne zimukozesa munanga ate okubeera nga Daddy, yes, a Benz. Yeah, Benz. Daddy, yes, river. Ah, yes, a river. Daddy, wee. Yeah, wee. Daddy, yes, relief. Ah, yes, relief. Relief Sanitary Pads for gentle relief. Bamuwa munanga ate akasente okubeera nga Shalom Namagembe nga abalangira munanga ate bizinesi. Muwala wa Bobi Wine nga bw'owulidde asoose n'agoyingamuko just crazy. Kaakati nno ebigambo by'abadde ayogera kuno ku TikTok kuliko guy akola content amukola munanga ate n'omwana we nga bali mu kuvuga munanga ate akagaali nga boogezaako okulaba akawunti ye ngikuteereddewoko awo. So bye bigambo byasoosezza kosa ate n'okusembyayo ne kampuni eno eya Relief Pads gy'abadde ali mu kulanga Shalom Namagembe. So bw'atyo munanga ate bw'abadde alabiddwako wali munanga ate emitala w'amayanja mu United States of America. So nga nkwongeddeyoko munanga ate ku Coco Must Shine kosa ate ne Pallaso. Ebifaananyi bino biraze nga Coco Must Shine kosa ate ne Pallaso. Wabula Pallaso avuddeyo n'asumulula munanga ate oluyimba. Ku kyasoose okukola kwe kusooka okukola video lyrics nga mulimu mwana muwala munanga ate Coco Must Shine. Bannange simanyi ky'olinda, genda kati ocekinge akatambi Pallaso katadde munanga ate ku YouTube muganda wange. Tayito y'oluyimba nteredde. Akatambi kakutte wansi munanga ate ne waggulu. Gendayo weerabire munanga ate ku luyimba olwo olwa Pallaso. Amatala gamaze okuzikira bebi ng'endulu tezikyavuga ne Coco Must Shine abaddemu. So awo nno nkugjeewo nkwongeddeyoko munanga ate ku muyimbi Spice. Omuyimbi Spice Diana naye munanga ate avuddeyo n'akuma omuliro munanga ate ku Facebook kosa n'emikutu emirala. Akoze statement eno ebaddeko ebifaananyi nga boogezaako munanga ate okubiraba mwana muwala. So statement gy'akoze omuyimbi Spice agambye nti nno oluyimba olupya munanga ate luli mu kkubo lujja. Essaawa yonna agenda kubeera nga alusumulula. So statement gy'akoze agambye n'agamba nti no new music coming ate kakasa nti okomentinga awo n'ateekako ku wali hashtag finally nga boogezaako okulaba kikyabadde ategeeza. Tebeera nga finally munanga ate ye title y'oluyimba. Byonna munanga ate mbikolekedde mu comment section. So kosa ate ku side y'emu omuyimbi munanga ate Spice n'avayoko n'alaga munanga ate akatambi kano mwana muwala mu ddoboozi nno lyabadde achallenge nze. Agambye bannange Spice Diana bw'amwenya abeera ng'omwezi omuto nga gwakaboneka
tukijje ku nze genda bulaya komawo tewali amusinga kutukula wano ku planet Earth. Spice Diana bwamwenya abeera ng'omwezi omutunga gwakaboneka tukijje ku nze genda bulaya komawo tewali amusinga kutukula wano ku planet Earth.